Tano twava wano nga tubategezeza nti n'emikolo gyali gituwuuba. Eje Susan Makula n'antaba. Era ekyebanda awo omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era nga abasirikale baali bangi nnyo. Bakuuma ki? Ndowooza bafuluukaazi. Omuntu omu ku gundi wa security abeera ku gate n'agamba kaadi ye eriwa? Teriiwo. Kaadi ye eriwa? Amagye gaali mangi, abambadde, ab'ebibombo. Ku mugole omukazi n'omugole omusajja yonna yali omubbe. Abasirikale nti bakuuma muntu nga waliwo ekikyamu. Ndowooza emmere yali nzibe. Oba abantu bayinza okubba ebirabo. Oba bali bajja kubba birabo. Twamanya. Naye nga kale ebyewulise byali mukolo ogwo. Omukolo guno sooka ontangazeemu kukyala kwanjula. Kwali kukyala. Kale. Kwali kukyala. Ebyewunyisa ebyalimu omusumba yajjira mu kapulimo. Omugole? Ng'ajja yeebwalabwala. Kiki? Ayina mubanja. Simanyi. Kyo simanyi. Kaffe twogera byaliyo saagala tuwaayirize. Bannamawulire abaakubye ebifaananyi balabibwako nga babibasanguza. Kikyo. Naye koose kuno njagala emirembe gyange. Okumaliriza twali tulowooza nti batyaga exclusivity ku mukolo gwabwe. Twagenza okukizuula nga ne footage gwe baakozesezza mu bulletin ya Salt. Baamutaddemu sound ali copyrighted. Olabeko emboozi oli n'akola emboozi ali n'agiteeka mu bed. Yimba. Wallahi. Kati ogwo gwe mukolo mu bufunze. Twagenza omaliriza saavisi ya Jongo Musumba omukolo tagwogeddeko n'ayogera ku gw'omwana w'Osoloti. Eyagwogeddeko. What are to subira nga ffe the goats mad the ships. We shall know what went in. Mubagenda twanjulira abadde. Batunyumize ku mbu. Nero za tebitukwatako. Kubeera oli watagamba kyabaddewo. Nedda. Yewe kiba. No. Olaba waliwo relationship ebeera created between omusumba n'endigazi. Nanti mpola. Teyabibagambye. Wabadde teyabibagambye. Seza tebibakwatako. Abagamba byokka bakola ki? Era babulidde bya Asha eyafumbiddwa omukozi wa Salt n'atababuulira bibye n'amakulu. Asha bibakwatako. Ebyo bibakwatako bino tebibakwatako. Bansinga yali bibakwatako yadde jabbi bagamba. Ne bujja tu updates we bagenda otambulamu emikolo we gibawuuba. Byonna n'atubuulira n'oli omukyala we nga bwe yamukyawa waine lw'ensonga bweti ne bweti. Naye Teddy Bujinga akyasimba Nakakongo yagambye byonna mu bikole nimba ne kavinga tukyali kwebyo. Walabye akapale gye kakuttemu omusumba banangani yatunze essuuti y'omusumba. Akakaguni bakayitanga batya? Akapintos. Nabanja olinzitira watu. Akasuuti kakutte omusumba akapintos ne ngamba banna. Katonda gwe sinza mulamu ajja baswaza paka. Pakazi abafu. Akabijja yambala legezaze. Kye kyamwambazza fittings tuko omumiima emagundi eno. Na. So competed banna akapintos ate katukoze ekintu banna. Ekkooti lwaki teyabadde tebikkawo? Andi yabadde omusanya nekunsanva awasa kati atayina vision omubuuzi olina boyfriend nti mumaze n'ebbanga kimyaka 6 muli ku kinti ate ekyaki
manji mumpulaninga ki kyeŋŋamba nti okupulaninga kuki ng'omanya nti ono tawuliriza bugingo. Abamu ne bw'owulira enjiri bweti era otya okwogera n'omulenzi wo ayinza okukulekawo. Nandimugambye naye owaayi bwe tugendako mubaka naye bwe yeekuba owaayi yeeriire kyamera kyene. Atalina vision alina ekintu kyekimu ne banne kye balina ne babagulira Range Rover ng'ekikye kyakagaati n'amazzi. Oba okitegere kye ŋŋamba gye bali abakiina ga nze mpa Katonda ne Kabbanzi. Mbolooza abaana ab'essomero abaafuna embuto mu COVID baaba waaki kyapa kisumuluzo kya nnyumba enjala yabasiiyikanga awo naga nti aliwaayi n'omugoye omuwe gundi ebijanjaalo kozi omugoye era gwe gw'ebijanjaalo. Ndowooza nga nafe ekyoza olugambo twaziteeka ku 6 naye njiri tutuuse ogiteeka ku 6 njiri Wasusse weyandikomye. Aleba ne Pastor Naluswa agambye oba ekyakafiga ayiseewo yakati okusinzira bwali okugamba nti tandika okulumya toyita bwokoma naye bananga fanga tebakutaddeeko mujjawo oyinza okwekuba okwomu obufaananyi oba kati ntandikirewa obujja buluma Mukama Katonda gwe omulungi omundeetangako kati ekyakafiga akirowoozezza akaati alayika oli kyekyamutwala kafiga nga kagize kati siyalaba akalinde kikyamakyo amatute gamuwumye ngaki nendiga zaga zaatide ne zigana ekyakafiga mami tayisi mami ekyoyogedde kyaki kakati abantu bavudde bakyagera maaso nga bakomentinga abantu opinions zaabwe ez'enjawulo bugingo muganda wa bugingo Bugingo Hannington, a comedian ye mu bigambo bye yagambye we should start a national campaign to excommunicate all conmen from standing on pulpits. This is pure adultery nga anyonyola ku mukolo gwa ngera bolaba ku screen. He does not really deserve to stand on the pulpit. In moral societies, such church leaders would be excommunicated from the church. Nebyeyongera yawo. Tukyalina contention ku bufumbo obupya nga wakyaliwo obukyali mu layini obukyagenda maaso nga ate butangazibwa mu maaso awo. Kakati omanyi waliwo omuntu gw'ogamba nti kino kibaddewo nalina okukomentinga. Wasiel Sipozian Pastor Senyonga, of course buli omu yadde alinda komenti ye. Era we yakutte yasabudde busabuzi omusajja wa Kapintos Kataamutti. Omugole Pastor Bugingo Kapintos baade bamusa. Olyongeddeko. Ati Pastor Bugingo Kapintos. Omusumba n'agoba mukazi we n'awasa malaya n'aweweeta ku kituuti kya Mukama olubuto lwe naga nti mulaba luno olubuto mulaba kye tukola effe ennaku zino tuli b'amaanyi tuli mu kibi twegirisa naye amafuta weegali. We are in sin, but the anointing is still here. Omanya eby'omuzzo biyingizidde mu kanisa. The abomination has entered the church. Omuntu bwaddira ekitabo kya Bayibuli n'akyokya If a person can hold the Bible and burn it kubanga akikyawa because he hates it, okumugamba for you to tell nti him omukazi takubanga mukyala we that a man should not divorce a wife okuggyako nga waliwo obwenzi. unless there is adultery. Ono n'agaana nga tewaali bwenzi, There is no adultery committed. tewaali kintu kyonna bwe kityo. There is nothing of that sort. Bayibuli yeegamba etya? What does the Bible say? Era bw'oli mugoba And if you divorce tomugobye nti yayenze, and it's not out of naawe adultery, ogenda kuba ogenda mu bwenzi obulamu bwo bwonna. you too you will be entering into adultery for the rest of your life. Baana ebyo ye Bayibuli, Children of God, that's the si ye Bible. Bayibuli. Isn't it the Bible?
Bible. tosobola kuba mukazi You cannot divorce your wife kubanga simanyi yalwala, because she got sick, simanyi yakola atya, because she had an issue takusanyusa. that she doesn't make you happy. Omukazi atakusanyusa kitegeeza gwe naawe tomusanyusa. A woman that does not make you happy means you too don't make her happy. Kitwala babiri okuyomba. It causes two for you to quarrel. Kanti nze oyo You can say, no, her. waliwo lwaki wamwagala lulinga olaba nti w'amaanyi nnyo kati nga si w'amaanyi. Why did you love her then when you thought she was so great? Now she's Yali not. mulungi nnyo. She was so beautiful. Emyaka 15 The egiwedde last 15 years. kitegeeza ki? What does it mean? Kikutwalira emyaka 15 okumwonoona. It has taken you 15 years for you to make her ugly. Kubanga wamusanga tali naawe ate nga mulungi, kati wabadde naawe kuwa atandise okwonooneka, kitegeeza olina kyokoze gy'ali. Baana ba Katonda, Children of God, oli bwe yalaba when he nga saw bayibuli emugamba the Bible telling him, bw'eti omuntu takkirizibwa kubeera musumba a person is not allowed to be a pastor nga wa mukazi omu, nga si wa mukazi omu. if they are not with only one woman. Bayibuli kye buti kyegamba. That's what the Bible says. Tosobola kuba musumba You cannot be a pastor okugyako ng'oli musajja unless you're a man wa mukazi omu. that is married to one Bwe wife. yawaanya If you realize that that was an issue, bayibuli the Bible, n'atandika okuzookya, he started to burn them out. n'azookya, He burnt them. simutawaanyiza ebintu bye. They are disturbing his stuff. N'alyoka agamba Then he started to say, ne bw'oleeta Katonda even if you bring God n'omutuuza awo and make him sit here, ng'azze okunsisinkana coming to meet me nannindako awo, and wait for me here, nja kujja nve mu kisenge kyange mugambe gwani I'll come and tell them olinza why ani. Aha, kale naye nga byebyo ffe tulinda kwanjula, ffe paka ng'okwanjula kuwedde tukyali tiimu Makula ku lw'obulungi bwa footage gwe twagala. Timawalidde era omanyi naawe olimu Sinnali era bwe ndya ndabika, endeetamu. era bwe nnaalya nja okujja kumpulira nga ndabika. Kati Makula wajjiramu wa ate obanga paka Njagala kubeerayo ku mukolo. tebagobye ku guno n'ebifaananyi buli kimu bakicopyrightinze naye kale nga kati nze kye neebuuza actually if I was a woman I swear omanyi omukyala oba kale ngo tubeerayo omusajja najja nakupoteza and you can be number 2 but omuntu yenna yeetaaga freedom. Nze kintu kyasooka terms and conditions nsooka oteeka n'omusajja I need my peace, I need my freedom. Bwemba nga n'omukolo musobola okugukola mu ngeri bwetyo ebamalako emirembe. Kasita gwawedde Ekyo si kya omulala oli nga kikulu. bamusonseka mu moto bayinza okuza baade batwala mubbi. Obitegeera that is a day okubeera happy, okubeera free. Bwebira oli mmere gye muli amulowooza oba neyagifumbye bamusindisa oba erimu obutwa mubeerawo nga mwena buli kimu kya bunkenke. No. Ndowooza Teddy mumuweeweeta abawe divorce. Naye Teddy nze yankiddamu bano mubawe divorce. Abantu basooke batwo bye twagala. Tetukyalina kye tubeetaaza. Mugagga bawe divorce. Tokyalina kyozza. Ndaba n'obudde buweddeyo nze. Budde buweddeyo.